Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Basi mudibanyabo, ladies and babies, tusalise nnyo okubalaba. Nze nekindeese wano Kalo Nantongoolo, tewali kirala kyonna. Kalo mukwano gwange, Kalo amanyi bwe bayisa mukwano gwo, Kalo arespectinga omukwano, Kalo avaliwinga omukwano, nti alina ekyobugagga nti muyimbi wa kabi, muyimbi wa maanyi, alina eddoboozi ndowooza batono nnyo abalina ate bafa abawangizi batufiringa nti otuseera. Sagala kwogera bingi, siite mumawada ayogera noga ogenda kaaba ate nze mmanyi okwogera ebikaabya, genda kwogera ebigambo bitono. Nsaba buli munnayuganda gy'ali ajje ku show ya Kalo. Tetusobola okusasula music omulungi mu Uganda kuwagira bayimbi balungi. Kalo tamanyiira, tawalampa, wasanga bamanyiira avaawo nadde ebbali, newabira nabatumanyiira obulaba ng'ebyaganjo byetabamu. Kalo omulaba ng'ali rich ku mutima nti arespectinga omukwano. Amazima onoonya kyowayiriza Kalo ne kikubula. Kalo oli wa kabi, tambula bwotyo wekuumira awo, Allah yamanyi ekkubo lya ggololedde gye lirikoma, nga mukaaga nzija ne ttiimu yonna Kings Love ejja, era sirina gyegeza kukusuubiza okujjako kukusabira kitambule bulungi. Wonna wofiiringa nti sapooti yange yeetaagibwa ngamba, noweba live, nowekuba pushinga, nowekuba ki, mpa amasaati ngambale. Sirina kyengeza kukusasula baago okujjako omukwano gumpa. So bakyali baffe tuyige okwagala emikwano, oleme kaabira mu kaseera kabi onyigira omukwano. Ng'omukwano walina time eguvaluwenga ne mutuuka ku birungi mwenna. Nga wosanyuka ewuwo n'omulala wasanyuka ewuwe. Tolusanyukanga n'olowooza olidde essanyu lya munno. Value buli omu agirina. Gw'oba olina leero ekyawaliwa gy'okuba nazo. Respect everybody. Nze Kalo kubanga ow'ekitiibwa. Budde bwa ku makya mbeera nakawuka obimanyi walako. Naye ngambye kankeere ku nnyambeerewo. Ya. So nsaba bakyali bange mwenna gye muli, asobola okugula ttebo ng'osoyita muze okubira ne mukwasa, agala okugula tiketi nsi okukwasa hajiketi wali kyali waffe, mujje tuwagire kyali waffe. En Africa tugijjuza ate tumutwale ewalala, ennomo teggwa leero. Wuno kati brand namba hajiketi nkwebaza nnyo. Omanyi ebitone ebirungi nga bino ekisinga obisigaza emabega akikwatirako waabula kisobola okusigala mu bbanga. Abakiwagera ne batamanya kiyinza kukoma, bambi mutegeka amaanyi gonna naffe weetuli incase of anything kubanga mukwano gwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sijja kwogera bingi ebisigadde n'abavumira eri ewange. Mwebale nnyo Kabaka, kayimba kyaka Kalo ako k'osinga okuwulira nogamba walona yimba jakololera obudde bwonna wamma kamese tambula kuwolya nyingi. Ono mwana asooka okuyimba kati oba obadde mu ghetto kolina ekibebi kyo nojagalala abalasita bakimanya ekibeereyo nti waliwo ennyimba omuntu zayimba nga wa mukwano, ono alina ennyimba za mukwano ezikwata kuki ku mutima. ojala bakunga mukaaga abantu tebagala Kalo, bamwagala nnyo. Ffe gye tubeera wali abantu bebagalira mu silent, kati nga Kalo alina abantu bangi betusanga nga bamufiirako. Nze mbeera nakawuka, oyinza okugamba nti ye Queen Weri ekyalo kyonna kimwagala Okama. Alright, mwebale nnyo Kabaka. Katudde microphone wa Martha Mukisa side wali eri. Ono omuwala omulaba okyali mu baby class oba bonna bali yonka. Yes, Martha. Kalo ajja kulooza ndimba, but I was also in school. But I think naliga mu high school yange. Mwenna mwali mu ssomero. No. Music ono kwaka nange nina bwe natandikira byempule bagamba nabika nakola ki natandika dda ne music ono oba omwagala oluusi omutandika ddala ng'oli ki at a very young age. Otherwise muje baliko basebu ne banyabo tusanyusa okubalaba olunaku olwaleero. Buli omu mulidde agamba ali wano ku lwa Kalo because they are friends with Kalo. I'm also friends with Kalo. I shouldn't say, oh my God, it's the tightest friendship ever. Naye nze najja mu music industry ono, naye Kalo was one of the people I used to talk to. Naye nga tandabanga nti oba
ikyali muto ku ye oba anything ngambulira challenges nambulira kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe planninga ki ng'olabira ddala muntu afaayo ku kyakola ki ku kyakola. So Carol njagala okutegeeza nti oli kyakulabirako erifa abayimbi abazze nga batukulaba n'abo abakulu ababaddewo ebbanga lyonna. Era nze Haji nange yali sponsor wange wa concert yange, but the time we were talking about my concert Haji already yalina ekirowoozo ekyo to make for your concert, but you could see nti akyetegekera planning. So everyone who is here, I've seen very many people who are here, but I'm sure they're here because of love. I've seen Abbas, I've seen very many artists, I've seen abatukolera mawulire because of the love. So I want you to know that you're loved. Ate juzi nakusindikira message nenkugamba mukama ekintu kyabasetinze gwe tosobola kizaawa mabega. Already aba yateeka nti 6th Carol agenda kukola concert. So mu mbeera yonna concert tugenda gibeeramu egenda kutambula bulungi. So mujje muwagire Carol, muyimbi mulungi, tumwagala, and she's blessed, and I know moving on. Buli muyimbi omukyala yeetaaga kino. You need to get into the concert so that you grow to another step. So Carol mwagaliza ku growinga na n'abayimbi abalala. King Sir has grown for a lifetime. I have also grown era kati evolving njagala kugenda mu bintu bipya. So Carol, we wish you well on your maiden concert. Mwebale kujja tusanze okulaba papa obamukubireko ku bugalo. Thank you so much. Thank you so much, Mata Mukisa. Twaniriza omukulu Eddie Yawe ne Mami Catherine Musasira. Bonna babaddeko part of the journey of Carol Nantongo. So it makes great sense wabiranga basazeewo bajje ku press conference. Ate nga be bamu ku bayimbi bojja okulaba ku stage ennaku z'omwezi nga 6 wano ku Hotel Africana n'ennaku z'omwezi nga 8 ku Maria Flow e Masaka. Okay, akaseera kano njagala kwaniriza kujja bannaayo mwenna abazzukulu ba Carol Nantongo. Nze ndi Wankima, ano sister wange Wankima. Namusinkana ndowooza nga tannaba kusinkana abakulu bonna. Ndowooza emutungo bbiina waliyo studio kwe twasigala ne Carol nga tannaba kugenda mu golden production. Era nga netweyagala nnyo eyo nga poyazuula nti ndi Wankima naye Wankima. Era jja neeyo yonna ngirabye nze mbadde wali nga ntudde nga swala nga nange ndi emotional nga mpulira swala muwuliriza ng'ayogera kuba jja ngimanyi mulabye ebimu abadde anyumiza mu challenges zabadde nga gyafuna naye nga mugamba abamu tebagenda kugamba naye bonna aba artist bali challenged. Era nina mukwala wange nagamba ne mugamba kati sikyanenya abantu baba mulimu gwa kuyimba bwe mbasanga omugamba kale omulala ogamba waayi mu ngeri emu yali mutuufu kubanga bw'olowoozaamu engeri gye bikuyisizaamu wulira nga oli musajja mugumu nnyo okuba nga okyali mulimu guno. Bannamawulire mwenna yino press conference gyenzeemu ngeri bannamawulire abangi era nyingirawo negamba kale abantu nga bamwagala nensanyuka nnyo ku mutima gwange. Nze ndi musanyufu nnyo okulaba nga abantu baagala Carol we bati nze kinsanyusa nnyo. Siga kwogera bingi naye kyekyo bannayimba bali kujja. Ekirala nga 6 bane mujje tubeerewo Carol tumulage nti nno kyazimbye kino kyamaanyi nnyo tukifuule waffe nenga 8 mwana no tumudropingeko agenda Manyangwa. Kati nze Manyangwa kyawulikiko bange ekiri ebuweere eyo Manyangwa. But I'm really proud of the Manyangwa girl. Nkwebaza obutapowa Carol n'olwaleero nti essaawa leero Carol ayimbiridde mu kifaananyi kya buli muyimbi aliyo ng'alina talenti naye nga tamanyi waatandikira. Ebitone bwe bugagga ate abayimbi olumu abalina talenti babeera batuvunaana nti banafu tebeerwanako because ne Keti ne Mami Kathy na buli omu akwatiddeko mu lugendo lwo kitandikira ku ggwe nti naawe ng'omuntu weebale butapowa.
era ng'ennaku z'omwezi mukaaga Chosen Blood gyendi nkowoola Abannayuganda mwena mujje tuwagire talent eyaddala. Carol Nantongo ayimba bulungi. Mukama atukulembere na buli omu amukwatireko Uncle Ketty akatale ke katukwebaza era nga naffe yasiimye ku Serena Saawa eno omwaka ogujja tukola ki? Amina, tukikubireko obugalo ekyo. Thank you. Okay, let me pass the... Sense of better Ramona. Bane mwebale kuwagira Carol. Ekigambo ekyange ekisinga obukulu. My love. Olyawo ffenna twagala. Eno entebe y'okola concert. Buli omu ajeegomba. I'm so proud of you. Tugenda kikuba. Era nze Masaka nze ndi okusookayo. Ewaka. Mwebale kwagira Carol nyongero baite ennaku z'omwezi nga 6 Desemba. Mujje ku Africana tumuwagire ate we tulinawo Masaka nga 8. Mwebale nnyo Chosen. Tebo oba olaba ku TikTok oba olaba ku Sanyuka tubajjukiza babukubi simu eno ate tukola ne delivery ya tickets ezo ya. So happy for you. Kati wakoze bina kati tutunule ewadda future nga 6 Desemba sibira watali dance oli tubakimanyi. So 6 December wano ebyange sikyo. Amanya nze Senta Loida. Abasinga mumanyi nga Judas the Writer, ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ate omutendesi waazo. Ate ndi manager wa Carol Nantongo era nga nze official manager we. Ntambudde ne Carol Nantongo emyaka kati giri 9. Namukwasibwa omwami Ketty owa Ketty Events era nzijukira bulungi olunaku lwe namusinkana Carol namusanga atudde ku table emu ne mwami Ketty. Madamu Cafe gy'abayisizza gye yamusanga ate ye nga nze sinamusanga okumutuusa ewa mwami Ketty nze ate we namusanga nga bali ne mwami Ketty ku table. Era mba ntuuka ku kalenda nga nva ku booda ne flash yange nga noonya abakulu abo okubaguza ennyimba. Kyava annengera n'agamba ssebo jangu obwedda tukulinze olwedde babadde banjogeddeko nti tulina omwami atunda ennyo omuvubuka atunda ennyimba. Nali muvubuka mu biseera kati nkuzeeru. Kaakati nensija mwami Ketty n'agamba omwana ono ayagala kuyimba tumuwadde ekifo wano naye nsaba naawe oddemu omuwulirizeemu ennyimba ye bw'ayimba olabe oluyimba lw'osobola omufunira okusinziira ku maloboozi ge. Yannyimbiramuko bwe yamala okunnyimbiramu era nempulira nga ajja kusobola weewaawo nga bw'omanyi omuntu ng'atandika abaamu n'okutya ayimba atyamuko naye ne mugamba nti buli kimu kijja kuba kirungi olina talent. Nenzirayo wa mwami Ketty ne mugamba omwana ajja kuyimba era amangu ago ne bakuŋŋaana ttiimu yonna eya Golden Band ne tuwuliriza ku nnyimba ze nali ndeese mu studio y'omwami Minisita Ssemakula Can Records ku kalenda. Bwe twaziwuliriza ne basimamu oluyimba mwami Ketty n'ambuuza ennyimba zo za ssente mmeka. Ne mugamba ennyimba ezange zitunda emiliyoni yalinga emu n'ekitundu ebiseera ebyo nga ngabirako ne production kuba nakolanga n'omwami Isma Pro ku 20 Records wali ebbiina mutumu. Kakati omwami oyo Ketty n'angamba oluyimba ngenda lusasula kati ne production n'omwana oyo omutwalirewo mu studio atandika okulikodinga. Bwe twalikodinga oluyimba olwasooka nenduleeta bwe yaluwuliramu n'angamba kati vidiyo zo ozimanyi ozikolako ne mugamba nyina abakola vidiyo ba directors abalungi. Nempandiika script ya vidiyo eyo nga bamusika mu kitanda oluyimba balitansika. Kati bwe neŋŋamba tukoze tutya okugyayo oluyimba luno abantu okufuna ekifaananyi kyaffe. Oluyimba balitansika ntwala kati neŋŋamba bwe tufuna ekitanda tukisibako obupiira netwala omufaaga oguli netugwala bulungi netusibako emigwa nayo banga bamusika. Era vidiyo mwagiraba yakola nnyo olw'ensonga eyo. Kati netwala obuliri tumwambaza kadresi netujja ku kkubo. Era vidiyo eyo twashootingirako awo mu Australia
tuba tushootinga video batukwata nga tugadde ekkubo tuvugiramu ekitanda era bwe batukwata paka ku Jinja Road mwambika ekigwe nakubira ne nga tuli poliisi batukutte tusibye ekkubo nga tuvuga ekitanda era ye yakuba essimu ne bakola ki kale bingi nnyo story mpanvu naye mbadde naye kwemanya nti okuva mu ntandikwa paka leero muwala mulungi empisa ze kubanga tosobola kukolagana muntu atalina mpisa kumala myaka egyo atawuliriza atateesa saba mukubireko obugalo tuwezi olwaliro tucelebratinga music journey era nsaba abawagizi baffe byonna gye muli enyimba za Carol muzirabye muziwulidde tezeesitaza ayimba bulungi enyimba ez'omukwano ate nga naye yennyini ayina empisa nga bwe mba nnyonnyodde badde mbasaba byonna gye muli mujje muwagire Carol Nantonga 6 Desemba tuli wano ku Hotel Africana nga 8 tujja Masaka ab'e Masaka tubaagala nnyo tukuliddeeyo music waffe atandikiddeeyo tubasaba mujje muwagire omwana wammwe ono gwe mukuzizza nammwe ab'amawulire nyongera okubeebaza tutambudde nammwe badde wano abasinga